tetujja kutuula mu lukiiko lwa palamenti lwonna, tetujja ddukiriza genda mu maaso lwonna nga tannavaayo okwogera ku nsonga y'okusalawo n'okudividinga eggwanga lino abawakanya emmwanyi n'atuyita Abaganda. N'agezaako okudividinga palamenti ng'agikola ki, agitematemamu ku mawanga. Era ekyo kyennyini kitegeeza no palamenti tugenda kubaayo bino ebyokufuluma palamenti ffe twabimala. Eyo stage twagivaako nti tujja kwekalakaasa tuveewo tugende, twabikola luli ku baana ebyo byaggwa. Ku luno wali ku flow wayina okutufeesinga Abaganda, kubanga enkya tunaabeera tutya nga besituka ng'otunulira ng'Omuganda so ng'omubaka waki wa palamenti. Kiffe twasalawo constituency baziteme nga bazitema mu bitundu bye tuzaalibwamu. Ate gwe omusango gwe guliwa gwe twaza okubanga tukiikirira Abaganda n'Obuganda abalima emmwanyi. N'olwekyo kitegeeza nti etteeka lino we liyimiridde tugamba gavumenti ya Uganda nga mwamaze oddira ambaza galubindi ez'emmwanyi mubeere basajja muyimirire bonnantoogo muliggyeyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.